twali just on plan around this time of the year nga twalagenda okuzeemu vacation is vacation especially banyingi bamaze ebbanga lyetwali tulina okumalayo tambula bulungi tukyatambudde bulungi abantu balina ne batambula social media tulinafunayo kaaliya katusaawa yonna olubuto olukula ludda mu maaso tereza kulanga ludda era mujja kululaba mujja kululaba we bamweru ekinaba nga kyekiseera era mukijja kukimanya ati nambi olubuto olukula ludda mu maaso era mujja kululaba omukyala waali naye kosa agenda kupafoomenta omukolo gwa dipozi ogw'embaga munange omukolo gw'embaga gwaddiye omukolo gw'embaga nga guli kumpi nekyo tosobola kuusa amaaso kisaawe okirabye otya ekisinza okunyumira mu kisaawe kino kyogamba kino kiri ku mutindo kyabatambuddeko noza mukiraba something which is amazing ogenda n'otunuulira wansi era nebaza nnyo muganda wange kristu kiri kyakoze kirina kyamaanyi kyongedde ekonomi y'eggwanga ate ne mu kisaawe ky'ebyemizannyo